mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire kapa eyo birungi ki byerina ng'obadde ogirina mu makaago oba ng'obadde ogirina ewaka. Ekyamazima kapa kasolo akatiika naye ate ng'ate kasolo kalungi nnyo mu nsonga ezimu naddala ezo ezitera otusumbuwa naddala mu budde obw'ekiro. Kapa teyagala kintu kiyitibwa mwoyo naddala egyo emyoyo emibi. Kapa tegyagalira ddala, egirwanyisiza ddala. Jjukira yo ne bwe budde nga bwanzikiza esigala eraba. Kapa eno erina ebintu ebimu ebitera okutiisa abantu okubeera nayo. Ng'ekisookera ddala kapa ebikira ddala. Kapa esobola okubika omuntu ng'agenda kufa. Kapa ebikira ddala bulungi nnyo. Ekirala kapa eyo gy'olaba esobola okutunuulira n'emanya nti ggwe ogenda kufa. Neekulaba nga tonnafa neyo neekulaba nti ggwe ogenda kufa. Era yo neenakuwala naddala singa tugeze singa obeera ng'obadde oli wawaka nayo nga yawaka oba oli mukama waayo esobola okulaba ng'onaatera okufa ng'ogenda kufa. Yo neenakuwala olw'ensonga nti ag'amaanyi egalina bulungi nnyo esobola okulaba omuntu agenda okufa. Ekirala kapa eyo esobola okugaana ogikwatako kati nga bw'olaba nga bwe ndi mu kukola esobola okkigaana naye ng'ekigiganisizza ng'ekulabyemu emyoyo egitali mirungi mu ggwe. Esobola okugaana bulungi nnyo ng'ekulaba oli mulabe eri abantu abalala oba yo ng'olimu emyoyo egyo emibi. Kapa eyo esobola okugaana ogikwatako era neerwanira ddala neevaawo oba neekutabukira ng'eyagala kwagula. N'olwekyo kapa amaanyi ago nageegalina esobola okulaba omuntu ng'omuntu oyo alimu emyoyo emibi egyo egitali mirungi. Nga bwe nkugambye nti kalwanyisa emyoyo emibi. Teri mwoyo gwa bulabe guyinza kujja waka nga waliwo kapa eyo, ebeera tesobola kukkiriza. Abasinga mukimanyi nti kapa nti erwanyisa nnyo mmese wamu n'emisota, naye mukimanye nti kapa erwanyisa buli mwoyo omubi gwonna oguyinza okujja mu nnyumba yeeyo. Kapa eyo bw'oba oyagala ekuyambe mu nsonga ezo naddala okulwanyisa emyoyo emibi egijja ewaka mu budde obw'ekiro, togisuza bweru, erina kusula mu nnyumba. Ekira mugimanyiize era mugimanyiize ennyumba eteekeddwa kubeera mu nnyumba. Ejja kulwanyisa emyoyo gyonna emibi eginaaba gizze mu nnyumba yo budde obw'ekiro. Kyekyo kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.